naye taata oyo nga mulwadde, nze okutegeera nga ndaba muki mulwadde, nga taata nga bagamba mbu taata talina susu. Simanya yakutukkako yakutuseeko ki susu nga bwe siriimu. Kati nze kyenategeera nti siriimu leeta yamukubako susu nga bapakira ebigoye munda eyo ng'avaayo amasira. Envuza zannuma ne zinkwata ebigere, ne zinkwata enkokola, ne zinkwata akabina buttocks akabina. Kakati envuza bwe zankwata akabina, okusoma kwanema nze nasemba nalinamu akagolola aka mu kitabo kimu kye nalina mu akagolola gwe kati nensemba. Wali fasting otandikidde wansi ne mama yalina siriimu. Taata agenda okufa nga beesiiga babe yani yasiiga munne. Kati we yaddukirayo eri nga kyamubaka. Kati ekisiriimu kyatabuka ka woteeri, nali nakava mu kidongo nzire wano mu middo. Maama n'atabuka siriimu. Baganda be baali tebannafa nabo baafa. Olwo maama Nalubwama nabo siriimu. Baabazaala abaana 6 wasigalayo omu. Abaana banywanga susuwo. Baabanga bantu bakulu. Kale abantu abo abakulu banywanga susuwo nnyo. Kati watambulanga mu bintu ebyo simanyi osogola n'amabwago. Mama nga nkuuta ekisintukula kuba envuza zaali ziwonya eri e Kampala nga sikyalina. Naye nga nina olumu amatu mu masira, naye nga ffe twagala ssente. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery, tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation.
Alright, tubaniriza mwenna abalabi aba ku Unique Media tubeebaza emirimu gyonna gye mukola, tubeebaza okulaba nga kye mukola kisaamu ekitiibwa, kyebaza Mukama Katonda okubeera nga oteekako ddatawo ogenda ku YouTube onoonya Unique Media ate noba nga olaba obubaka obuliko kyemanyi obufunamu bukuzimba kubanga obubaka bwa Katonda. Samikege manya gange Roland Selima ku kamera yabeerako okulaba nga ate buli kimu okifuna nga wolina okukifuna. Nabagamba ekifaananyi bwe kiba kirungi mumuwe credit ye, bwe kiba kibi muvume ye, temuvuma nze, temulumba nze kubanga ate kati nze ogwange embeeno nga ndi mukoogera naye nga kyemmanyi ekima kikwasaganya bulungi buli kimu nekifuna loud and clear. Okay. JS Medical Hubs bali awo Nansana bakola ku bintu bakolera mu ddagala ery'obutonde gendayo bajja kubeera nga ati bakuyambako musajja mulokole Sawo John ajja baate akuyamba pressure sukaali akutawaanyamu gendayo obeere nga ate oyambibwa kuba kwezo ennamba. Then tuyina Joshtech Yestek naye agendayo olina ebizibu ebikwatagana ne computer software zikutawaanya smart computer yazikira njagala website onjala kuzimba app byonna gendayo abejja kuba akuyamba ali awo Lubaga Road ajja kuba akulindiridde. Kale njagala kutandika program enako olwaleero nga njagala kusooka kuyisaawo bino. Nsaba muntegeere bulungi era nsaba Mukama mpa ebigambo ebituufu ebyemba nkozesa neme kubeera nga ndi misunderstood. Complaints zenina nti Unique Media ndeeta ono nayogera waati, ono nayogera waati, ono nayogera waati, abamu nga bagamba nti bendeeta bakubagana. Kankiddemu wenti once and for all. Unique Media teyina agenda ya muntu yenna, teyina agenda ya muntu yenna. Bakita kuddukanya Roland, gyeddukanya oba gyeyogerera oba gyegoberera. Fetugoberera omuntu omu ye Katonda eyatutonda. Wendeeta omwami ng'ono gwendeesa olunaku olwaleero n'asomesa, n'enkya nendeeta omulala n'asomesa naye ng'ate ayawukanamu n'ensomesa y'ono, tekitegeeza nti omu ku bo mufu. Kitegeeza gw'alaba kulwa kwa njawulo, gw'alaba genda n'akukoledde. Kubanga bonaona bendeese ku channel eno sisuubira nti waliwo bwe nali ndeeseko nga tewaliwo yali ankubidde essimu nti twa ku nnamba y'omukulu oyo. Kitegeeza igwomu watakolera tekimufuula mufere. Gwayinza oba takoledde era nekyayogedde ekigambo kiyinza okuba kuolu. Ne mu kyaki tugendayo naye ng'ekigambo kugendayo ng'ekigambo Mukama si kikyokuolu ni waliwo eyazze mu kyaki kuba mulimu bangi. So ekyo ndabika nkijjewo. Ekirala abalokole tulekeraawo okubeera nga bamalaaya. Malaaya mu bulokole si kirungi. Leero osabidde eno, leero owuliriza byono, leero owuliriza ebyono, ate kakati ono agambye waati, ate kati Mukama kati musumba bintabudde. Beerako n'awantu wamu Wooliire emmere. Kituufu. Otherwise ojja genda ofune wooliire emmere wala bakuwa emmere etakwatagana na lubutolo. Efuuka obutwa. So tubeere wantu wamu. Gwoba olina gwe wasiima genda n'oyo. Atakoledde muleke. Otegeera. Because we spend so much time nga twagala okutegeera Katonda. Understanding God. Nitakitugambangako, yatugamba kimu kumukkiriza. Because Katonda tosobola mutegeera. Mugazi. Okitegeera. Katulina abantu kuno abalowooza bajja kutegeera Katonda. They will understand him. Tojja sobola. Because
olaba obuntu abamu be bakulema otutegeera ate olwo Katonda yatutonda ffenna bantu banno so ate nekirala tatutumangako nti muntegeere yatugamba nti njagala abanjagala n'abanzikiriza anoonya kukkiriza okutono ng'akaweke yakole asinziira wakole si kumutegeera kwa tojja mutegeera kale nsookeddeyo naye kansubira ekyo nkimaze era nkijjeewo kansooke mpa omukulu ono obudde yeyanjule then ate nyangu kyogendo bantu byako olunaku olwaleero. mbalamusiza mwenna abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunazaalesi. Nze Musumba Kawuki Sidda Munaku Robert. Sidda Munaku nogenda kunyongera ku ddoboozi yogera ng'omusajja wa Katonda. Mbalamusiza bwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yes. Nze Musumba Kawuki Sidda Munaku Robert. Ndi mulokole nayatula Yesu. Essebo. Sidda Munaku abeddira ki? Kawuki bw'oba obuuza. Sidda Munaku wali etuma kwetu. Mbaali ntuuma kuba nakula bubi nnyo. Walifuna bukulu? Sina bukulu. Nalifuna kuva mabega eyo. Nga Mukama alina byagenza nkolera. Kawuki babeddira ki? Nkima. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi, Mukama afaayo. Afaayo atubeereddewo mpola mpola. Okay. Mukulu ngenda kuyita Sidda Munaku. Kuba nange nagikoowa. Nagikooyera ddala. Sidda Munaku ekikundeeseza olunaku olwaleero. Njagala obujulizi bwo tubushyalireko n'abantu bano abalaba. Nkimanyi abo abalaba waliwo ajja okukwatibwako. Abo abalaba obujulizi bwo ojja kwesanga waliwo ayita mu kiseera kyekimu nga kye wayitamu. Abo abalaba waliwo alimu nga tomanyi alinze meseji yayatule. Wanyi obujulizi bw'amaanyi. Naye bagenda ne babufeebya abo abatayagala busheyalinga n'abantu. Kubanga nze nsuubira obujulizi tebulina nnyo makulu obeera nga tobusheyalinga n'abantu. Sheyalinga obujulizi n'abantu, abantu bategere nti Katonda akola si byakiwaanyi. Si bwe kiri? Kati njagala ontandikire bwe bitandika. Bannange omusajja gwe nnina olunaku olwaleero oba omwami musajja mufumbo. Ndi musajja mufumbo ow'empeta omugatte mu kkanisa ya Kristo. Oli muzadde? Ndi muzadde. Musajja gwe nnina mu bujulizi buno yawona siri. Nazaalibwa naye nempona. Katonda yamponya nsobola kwewonya. Then omuntu gwe ndi naye wasuulibwako mu ttooyi. Si kusuulibwa busuuli, nasuulibwayo ddala. Maama mukyala wa taata omuto yansuddeyo. So byonna njagala tutandike mpola. Siriimu tumufuna tutya, atuyisa atya, ebiseera ebyo kyali kitya, paka we tunaakoma. Obudde tebutumaze tujja ate kufunayo obudde obulatumalirize naye nga topapa take your time. Onna wootandikira. Sebo nkussaamu ekitiibwa. Webale nnyo. Basebo ne bannyabo, nze Kawuki Sidda Munaku Robert. Nzaalibwa eyo Masaka. Naye Masaka ebukojja waffe Buwama. So bwe nazaalibwa omukyala ng'ayitibwa Zaawedde. Nga yeddira Fumbe. Zaawedde Plaxeda. Nzaalibwa omwami ng'ayitibwa Augustine Sali. So be banzaala. Taata Sali ye yazaalayo abaana abalala mu bakazi abalala. Naye maama yanzaala omu. Nze nzekka. Ebagamba oyo alina omwana omu nga kati ka kibiriiti kamu kati. Bw'okasaza ne katakwata ng'omaze togenda kulya. Olwo osuze enjala. Kakati maama bwanzaala nze ngenda okuba nga ategeera nga maama simulaba. Nga yagenda nga ndi ne taata. Nga baafuna obutakkaanya oba nga yafa? Nga mulamu. Naye nga baafuna obutakkaanya n'agenda. Taata yali musuubuzi wa byennyanja.
ate mutamiivu ate maama yamwasanga muwala muto kato maama yavaamu embuto ndoza 2 era waliwo obujja bw'abaana amalaalo kati nze saavaamu kati oba yali amukuba nnyo n'agenda buli wanywa amukuba nyumba yaabwe yali ya ssubi kati nze okutegeera nga nina taata nga ndaba taata alina eggaali ya miti 2 eriko ettaala eyalaale gaali yalaale yetya yabanga nzirugavu yalina emiti 2 naye nga mpanvu erina ettaala eriko Lola naika ya sijimanyize kati eggaali eyo nga gye tulina nga ekyobugagga yali yazimba ennyumba y'essubi ku kibanja kya kitaabwe kati nga gwendi naye nga ne waggulu eri waliyo jjajja omukazi abazaala bataata naye ng'omusajja saamulaba kati twatuuka ekiseera naye taata oyo nga mulwadde nze okutegeera nga ndaba muki mulwadde nga taata nga bagamba mbu taata talina susu simanya yakutukkako yakutuseeko ki susu nga bwe siriimu kati nze kyenategeera nti siriimu leeta yamukubako susu nga bapakira ebigoye munda eyo ng'avaayo amasira era mbu nga nze ŋŋamba taata nja baloopa temumukwatako mumukosa amabwa omwana omuto taata natusikira ekiseera n'afa taata bw'afa awo wonna temunamanya kimutawaanya olwo gwe mu kukula wano nga bagamba taata alina kizibu ki nali muto nasobola tegeera kizibu ki nze ndaba bulwadde taata n'afa edda ennyo baakomerezanga misumaali keesi tezaabanga zino ensaanikire baakuba emisumaali 6 3 nalaba taata bamuteeka wano ekinusu mu kyenyi omulambo gwe ne bamuzinga mu mbugo ekinusu nga kyakituli ekyabamukoyi naye nga erimu ogutuli ebyo ebyedda ne bamuziika bamutwala bamuteekayo mu kinnya nembeera nejjajja omukazi azaala taata kati olunaku lumu tuba tuli awo nzannyamu awo naye nga nina amabwa nvamu amasira mu matu nze myaka ng'emeka nga bw'ogamba nti omwana alina emyaka oba 4 mu eriya eyo kaakati ngenda owulira waliwo kapiki nga kajja akapiki butono kajja kawuuma nekuvaako omukyala nagamba ye maama wange nakapiki nekapaakinga awo maama nanaaza nanyambulamu obugoye nanyambaza bwazze nabo nantuuza ku piki jjajja nga agenze kwabya lumbe teyaliiwo nanziba nanziba waawo bwanziba ntwala ewaabwe eyo gigambye ebukojja ebuwama bwantwalayo waaliyo jjajja omulala amuzaala azaala bamaama nga mukazi nga bamuyita Nakayiza nga yeddiranga eye Nakayiza n'atandika okunoganga obubombobombo obuddagala nga nnyiga awo n'atandise okusoma mu P1 edda tewaalizo bebi zammwe otandikira mu P1 baŋŋamba nti ebiseera ebyo nga kasita okwata ku kutu oba okutuuse twagendanga abaana nga bakulu so kaakati ne bantandise okusoma essomero nga baliyita Kawumba Primary School. Kawumba waliwo omukyala akola ku radio Simba bamuyita Koni Naluggwa Naluggwa akola Simba taxi mumanyi Koni oyo maama we bamuyita Nantume Nantume yansomesa P1 naye nga Koni kato ngulabo oyo era nze mmanyi n'amalaalo ga taata we bayita Semukombe ne bamuziikira ddala so wakula naye naye nga bo bali eri Semukombe ffe tuli Kawumba naye nga maama we yansomesa P1 kati mu P1 omwo twawandikanga ku ttaka temwalina bitabo nze oba nze saalina nalinayo bakimu oba 2 gwe bewalabanga bewasomanga nabo nga bawandika ku ttaka nga bamututula nabo mu nfuufu ne tuwandika n'ekyoka kati munnange kati mukwano gwange embeera ey'amabwagandiko ereetera envunza okunnuma envunza zannuma kati ne zinnemesa okusoma
envuza zannuma ne zinkwata ebigere ne zinkwata enkokola ne zinkwata akabina buttocks akabina kakati envuza be zankwata akabina okusoma kwa nima nze nasemba nasemba nalina mwaka golo laka mu kitabo kimu kye nalina mwaka golo gwe kati nensemba wali fasting otandikidde wansi nze nasembera ddala tibe nasemba nenzireka jajja kyeyakola yakwatanga Dyson bannange oyogedde ebigambo ebyo Dyson Dyson yakolanga ki? Dyson yattanga onemese nga azita nzijukire nange akyaliyo simanyi kakati ofunye omuntu agenda okunyumiza ebintu kuba Dyson ekigambo ekyo kyogedde nenzijukira nabiwulirangako kati Dyson nga jjajja amuyiwa mu benseni oba ebbaafu ennene ne basekula Kamulali n'aba ku kyalo Kamulali bw'ati n'omunyango omunyale noti omunyango omunyale ogubeera mu kiyungu ebyo ebikwata omukka kati nga banyinyika muli muki mu Dyson ni mu mazzi teri atundula nvunza zisusse lindako bagulanga Dyson nevu lino evvu lino eri mu kiyungu ne Kamulali ono omuganda obwo babusekulanga nga bingi n'omunyale ogubeera mu kimu ne babigatta mu mazzi nga bingi ne bajjuza ebbaafu ne banyinyika ne bakuteekamu gwayi bibalagala singa omwana omutundula envuza n'osiigamu Kamulali n'omunyale kati banyinyikanga muli envuza ne zifa ne zivunda kati zitujja teri atundula myezi 18 mwaka osuloka aba naye nga maama yandekawo obulesi yantekawo n'addayo gye yali mu bintu bye kakati munnange nembeera osadda ku ssomero nembeera mupiwanu nga mwenkomye kati lwali lumu maama naddeera n'akomawo mbu antwaleko e Kampala nze nga Kampala simanyi kigyewali kati wajja agenda okuntuukako nga nina envunza ne kabina ku makugunywa kuliko envunza kati yanyambulangamu engoye yamalawo wiiki 2 nga nyambulamu engoye naneebasa ku magulu ku bisambi n'akwata ejjirita n'asala ebinyama ebyo ebipempe ku kabina kati ku bigere n'akuutayo n'obukongoliro obwokye nga maama era nze no kabina naye ebinnyanya baba basala ebimu byagaana ebikovu naye buli muntu buli mwana yandibadde akula ne maama we wakati ebyo olaba bali tebabikola bakuteekanga bakunyikanga bunyisi ne maama yanneebasa ku magulunyalanga nga wena ojjudde envunza kati maama bw'ajja aŋŋamba ntwalako Kampala n'amala wiiki 2 nga nongoosa awo natugenda wa Kampala ng'owonyewonyemu gasi yamina epapi ebirabika ennyo olo nga bakugamba buzibu ki? Nga bagamba omwana alina kabootongo. Kabootongo. Kakati maama nantuuza kapiki nenziramu nenkatulako ogwokubiri. Kuba bwe nasula nentulamu eri nga nzibayo eri ne tutuuka ku luguudo nga luddugavu nga kuliko ebidduka bya mipiira ena tubirabangako naga yingira omwo nenyingira naye nga ndabanga oba enju etambula naye maama nasookayo nentuula n'abanga ndera kati emmotoka nga ziyitawo nze nayimirira ndabe kolansi oli bwayingira munda eno olaba ebintu bitambula vana ku bitambula ebyebbali saabifaako nafa mu maaso wali ndaba kolansi ono bwayi alimu bulayini obwa yero nenga nti wanyuma kati emmotoka bwe zatuyita nkozi nezikola ezikola ng'empewo nga zinkanga nnyo nengwa natuula ngwira maama yali atuuka afa amagulu tutuuka e Kampala ewa yayina woteeri gye bayita yebwayise bayitangayo ku dayale oba yampiranga ku polisi yebwayise Kawempe waggulu eyo nga yagambye dda abantu nti aleeta omwana we abakazi nga balinze omwana waani wazaawedde maama yena woteeri n'ekiyumba mwe yasulanga nga aliwo omukazi yakimuwa nga tapangisa kinene kuba nakiraba nga kinene nnyo kirimu ebisenge nga 8 asulamu ogwo nyumba kale ennyumba
munange ngero tuka walinga abantu abakazi baninze abakazi batandika okunsitula abakazi nga bambusa naye nga nze mpulira ndi mukulu nnyo naye nga bambuusa kati saizi yange yabakanga obumpi nebagamba oba ndi muto nnyo bambuusa ne bambuusa zawedde aleese omwana ne banyingiza mu hoteri ya maama ne baleeta ekikopo nga mulimu ebintu ebyeru nga simanyi nti obago mata ebintu ebyeru n'akagaati nakoza eri mu kyalo tewaali kututa saabirabako nali sibimanyi anti nali mbadde mmanyi era ng'abaana abato banywa amata neyo mwanywanga ku mata twalina kati ebintu ebyo byeru nawulira testi mu kamwa nga nnungi nakati njijjukira nnyo maama nankweka emyezi ng'esatu mu nju yagenda n'obukongoliyo ng'abujje mu kyalo obwoki akuuta bipaapi byanvunza abantu baleme kundaba kati natereera nantandisa ku ssomero eri e Kampala ssomero kino olijjukira baalitanga New Bajjo New Bajjo primary school olaba poli liri eyo era kyaliwo liri eyo waggulu lyali eyo waggulu ng'era mu Kivulu Kawempe nentandika nga bambala bbulu ne kabotayi ne saati enjeru bantandisa ku ssomero liri nga waliyo ekigambo how are you kati nga buli andaba ngamba how are you kati nze nga ngamba oba bayita muntu oba muntu oba kiki nalwalira emyezi ng'ena olwentukayo nsesema ntiisa saagala boogere simanyi bye mbaddamu ologenze oli mupi wanu oba banteeka mu kibiina ng'ekibiina kiri kimu naye nga kiri mu kolomu 3 ng'emu bagiyita Kidongo ndala Makerere Mido ne Makerere nga basalamu lines naye nga bantadde eri mu Kidongo Wasemba nze ndi musiru banteeka eri Wasemba mu Kidongo nina okuyita bwe nti kati bwe nayita nga naddanga yeewaka nsanga maama afumbye ettooke n'ennyama e wooteri era nga tuyimba fe tumaze okusoma eba eddirayo ewaffe eba twerire ettooke eba wamu n'ennyama kati ebyo nga bitu byesunga naate maama sirimuwe nasituka ne maama yena sirimu taata agenda okufa nga besiiga babe yani yasiiga munne kati weyaddukirayo eri nga kyamubaka kati ekisiriimu kyatabuka kawoteeri nali nakava mu Kidongo nzire wano mu Mido maama n'atabuka siriimu baganda be baali tebannafa nabo baafa olwo maama Nalubwama nabo siriimu baabazaala abaana 6 wasigalayo omu nze sinakunyumiza ntandi singenda kunyumiza ebintu kati maama ne bamugamba tumutwale ewaffe abeere ewaffe akaana kajjenga kasome kuba tewabanga wala nnyo wooteri ne maama ne bagiggala masefulya ne bagatwala byonna ndese n'ekifaananyi kyange kirina baakankuba edda nga nsoma eyo nja kikulaga kati maama bwe yatuuka eka nga maama oyo alina bbaawe mu poliisi olina Lubwama omupoliisi nga maama yayoza engoye z'omupoliisi ez'uniform maama afuuse house girl nze nange sitagenda kusomera omufuuse house boy awaka maama n'agamba atuddeyo mu kyalo tulye Krismasi tujja kudda maama n'antikka ne tuddayo wa mu kyalo Ebukojja Ebuwama sebo bwe twaddayo twalinnya akapiiki akatini kaatuuka ku lusozi ne kalemererwa n'okulinnya maama n'avaako ne bansindikirako ne tutuuka awaka jjajja yali ava bw'ati mu kiyungu nagamba webale muleeta agambwa booda ne ndyoka ndaba kye bayita ennaku kati etandika awo naku etandikira n'endwadde eya siriimu n'okugimanya nti siriimu kakati twatuka okukomaga okumanyi bakomaga embugo mbiwulira kati nze ewaffe awo baali bakomaga waaliwo embugo nnyingi nga jjajja bedda Musoke azaala bamaama bakomaganga era nga n'ebikomaga weebiri kakati ne batuwa embugo
ekikeesi nga zino kigenda kwebikka era batuwa n'ekiyungu ekiyungu nga mwe tulina osula then ne batuwa ekitanda eky'emituba nga bakirukisa enjulu enjulu ozimanyi ziruka ebibbo enjulu ze eziruka ebibbo ebyo bifumbirwa enyiga emmere kati baali balukisa njulu ebintu babisiba na njulu kuba ewaka waliwo ekiyulu kinene nakati kikyaliyo kuba enjulu tezifa nsigo kakati nengenda mu ttale nenjokya oluyiira oluyiira olwo ne lumera olwanyo olumanyi gwaliwo nga mufaliso nga olwanyo ndukuula nempakira mu kikutiya nenkola mufaliso nenteeka ku kitanda kakati maama sirimu n'alyoka amutabukira n'amubotola ebituli n'amuggyako enviri ku mutwe n'abanga akasikeletoni jjukira nze nsula naye olwo maama namusulanga mu kifuba nga munaaza kuva n'okwoza nnika ze zonna ng'omulenzi zigwe yazaala ne mulabirira bwe yawonangamu ng'olwo jjukira nange nina amabwa gongera ne gajja ne maama nga mpa kisipi sipi oba omuwulira kisipi oyo wekyafulumiranga kiyinza okufulumira wano oba wuwa nekirabika mu bantu oba okuyiwa kati nga tumanyi okuyiwa oluyinja face munnange maama bwe yawonangamu nga tusiika bupaani nentambuza ku kyalo naye nga abavubuka abakulu akugamba otunda kipaani osembera wali ng'atoola ekibbo ng'alya yenna bamulya ne bamumalamu ne bakusamba genda kati oddayo ewaka nga maama akulengera eri n'asanyuka omalowooza oleseeyo akasente kumbe bamubbye nga bamubbye nga naye akwata enzo yalina enzo wansi w'ekitanda nga naye akuba kakati maama yayisanga omwenge guno omwenge bigere ng'era mu kiyungu ate mwe tuwanika embidde kuba zirina tuzikoomera zijja mukka naye nga talina musogozi musogozi lyabanga lyato ng'olina nokuba omusogozi ng'agenda n'asala essubi nejjambiya oba nenajjolo n'aleeta n'atematema kati anyambulamu engoye mu bitooke eyo eryato nga twalifunye liri mu kinnya engatta ettaano eryato lijjudde nga nze musogozi naye nasambanga amabidde gali ate nga ndi mumpi nasambanga nga maama agamba tovaamu gajja kufa samba n'amaanyi n'amavivi nga gasamba abisambi nga bisamba nditambula muli yonna bwenti nga ye akutta omuggo bw'asuulamu essubi lyatematema nejjambiya kati susu bwe yannumanga ate nga nfuka omwo ate saafulumanga okulaba nafukanga busumuli ebbanga lyonna nanfuka omwo kati nga mala mberenge eno nakazi nga tuteeka mu lyato nga tusiwa n'akamwanyi omuwemba nga tubikka kati nga gujja nga bajja balega zaawadde yayisiza nga batwalewa sita mubirabu era munafukamu emirundi gyonna namwangamba tovaamu nenya ekitaliri ebitali babimanyi kati awo nawo mpiseewo abaana banywanga susuwo babanga bantu bakulu kale abantu abo abakulu banywanga susuwo nnyo kati watambulanga mu bintu ebyo simaawo osogola n'amabwago maama nga nkuuta nentukula kuba envuza zaali ziwonya eri ekampala nga sikyalina naye nga nina olumu amatu mu masira naye nga fe twagala sente kati naye abanywa ebintu ebyo nno nammwe muyina obulamu webayogera webagamba kigere kyali ekikyafu kino webagamba basaama ekitiibwa bakama bange kakati awo mpiseewo maama yalinnyanga emiti gya fenesebo ekiro anogereyo kaffene endye omwana we naye ng'avaayo n'agwa bwe bo kubawo embiriizi emiti gy'oku kyalo naye embiriizi nga njereere zaakubawo maama ennaku yamuluma ne bamuggyako erinnya lya zaaweddi bamutuma ko omunaku
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.